Alright, a very good morning. We have a flashlight online television tukomyo n'omukulu Sgt Giita musoke ayazirwanako yakube mundu naye ne yeekubiramu naye twebaza Mukama bambyete yafa onakola yakyaliwo abamukumwe mumbagizanyo Giita nga muŋŋamba nti mwetaaga Giita's analysis ku mbeera egenda maaso mu Congo ye akiraba atya ate kikyalowooza mu kino. And that's why I see all the time kyetukola nti tukunganya different people, different sources best in their field over the show. Nole nsonga eyo mbegayiridde mbasaba do one thing, subscribe, share and let the world know tukomyewo fe okubaweereza awamu ne Sgt Giita. Giita, ebya Congo mulwanye ne Congo alwanirayo kakati muvaayo kati gwe ayazirwanako nga kafulu mu ntalo abankwerinya analytical mu ntalo warlord what warlord wewa naye onyirira banyateeka mu ssente anti sindi celeb tokimanyi oli celeb drone zintya buli kimu kintya de abakulu b'engamba mu magye gendo no Giita gendo no nye Museveni yajja okumanya ensonga zo yazimanyi kati bajjene ne bagamba ngendo no nye Museveni era mbadde ngagenda ku nozani naye ate zisikola discipline Museveni yangamba Giita that is nonsense yakimanyi ne bwali baafudde ndigenda ku ntaana ne mugamba ofudde naye mbabanja awo sijja genda ebintu by'omu nnyumba sijja byeyingizaamu konjo naye nga Sgt Giita musoke ayazirwanako amanyikiddwa yayingira mu majenga ine emyaka 12 yes nogabamu ng'olina emeka nengavaamu amagye bwebanga nkyalina enamba y'amagye ali amagye ogavaamu tonabagavaamu kayayingira ensigo ine emyaka 12 n'akuba enkebete Uganda, Sudaani, Congo, Rwanda. Kagame ali ku ntuuyo zaffe Silver Kiri singa galanga tebaamutta nnyonyi yamutta bali bagamba nnyonyi naye ati yaliko ettulu ly'amasasi kakati gwe gakinoomu ku mbeera egenda maaso mu Congo ogirabawa tukubuuziza specialist mu ntalo bannayuganda mwenna tubalamusiza amannya gange nze Giita musoke resistance army kubanga singa nina enamba ya UPDF singa ngamba people's army naye nina ya resistance which means up to now we are still resistant mukama wange president General Museveni mutabani wa omugenzi Amos Kaguta mutabani wa omugenzi Esther Kokundeka ali RO resistance officer anjabulako kimunti yalina ennyota nze Giita ndi sergeant neranka gye yampa yanteke kolako mewa America mbere commissioned by his ex kuba mulimu gwe nakola naye sinna kuba commissioned by CDF no commanding chief yali asazeewo uncommissioning anyamba ze jinja lyange sibinombu simanyi bamaze training ekimaka simanyi ekalama bwate simanyi afande muzi yabambaze ennyota omulimu gwe nakola mu magye gwa different no ngalinga yakutte konyi bwenti ne muleta ngamuzeeyo mutwe guguno ngulese ogwakonyi sebe yiba general ne yampa meja ate si yajimpa akachiko kajino tujefunze omwali sale omwali amama mbabazi omwali chief legal service cha mulesire omwali nalweiso ke kakola di commandation ngakagamba your excellency sir this soldier Giita musoke now is a sergeant we as a committee we are recommending him to be an officer in military UPDF ha a committee with generals katebala anti Giita akubakelele nze lekano okubiregana amajoga laba nze ngasirwa mutuba kunta tulwana teamwork naye nga nze sirwana ngako naawe sikulaba ngako nkulabira ddala bwege ani bwege go bigamba Museveni bwege nga nze sirwana ngako naawe sibe ngako ne single file emu mu extended sikuwira nga konti n'ebibinja biwali mbanga tenzebo ngabite ebibinja bya noza ne byonna manya abalwana kampu z'ensiko manya abalwana nga tujja okuwamba manya abawamba Kampala ebibinja byonna kubanga nzizuka nti ebibinja okuva ku first okutuuka nga ku 50 first
57s 59s abantu bonna bali mu nsiko obategeera bulungi kati otandikira 61st yes 61st nafanika uma yes bagira naye nga obateeka mu olusi bano ba prison of war bano tubayita bakyamukwesi kati Giita tuli mu kintu kino tukyeyagayiramu tukiwiramu emirembe kubanga tumanyi bingi kubanga ebi batuziba nnyo emimwa fo mu nsiko twatandikira Kakumbi bw'ona oyogera Kakumbi tulaba abantu gamba Kakumbi nze omusajja bwe mwajja mu ssomero. If you don't talk, you're not allowed to talk. Omungo gwange ogusire Mukama gwe yampa ebyo ntubiraba ate tugende boyogera opa n'otayogera okola otya naye kaakati panaawo emyaka gye tumaze mu gavumenti nibye tulaba n'ebye batugamba nga mu nsiko tubirwanirire bwe tutuuka mu Kampala tujja kuba bwe tuti ne tulaba bannaffe abaali tugamba kalina otafiirewo ensiko n'owakakati bwe babiyimiza mbalwana buli omu aluma munne bategeere kalina otafiirewo ensiko nga n'ensekere nga atusomesa wali politics open equitism tribalism biki ng'ayogera bibi ne yeetakula kalina otafiire oyo yalina ensekere gimu mwezi bona nate n'ebirize nnyingi wazikyalimu omanyi nti gimu mwezi ng'okusenya kwaga amannya asenyesa muti ng'omulabako wali ye omwana we desira mu kyawo nindyoku amino gajjo ne gansa nga bwina olulimi lwogera tetwaki tulumani be baali tulugiisa kati nze nagenda mu nsiko nga manyi olunankole nagenda mu nsiko nga manyi oluswayiri asina ogamba olunyankole nogamba oluswayiri anti bina twaligira eyo kati omanya kati omanya okufuna diguli si kyangu oyinza ogenda mu nkuba ng'ekkuba ogenda mu makere kusoma and you have to go kubanga essaawa bwetyo ogenda kuteeka ki sake okusoma oba mu musana oba mu nkuba oba yakusoma kiro mu nzikiza you have to go bw'otagenda diguli onogyambala kati mu nsiko egyo emyaka 5 gye mulabanga 5 mwabaga nti Museveni yalwa wali omuyambuza omutumbaavu nti omanyi Giita mukuba nnyo kerembu mwarwana ffe tumanyi Museveni n'abantu 27 be balwana bantu 27 bajjako emitwalo 4 Uganda ina emitwalo 4 ejamaje agobote ya emitwalo 4 emitwalo 4 bayina zikatuusa bayina zero copter gunship Augusta from simanyi zaali zivudde mu nsi ki bayina ni yali yagenda okuba wanunga Museveni alayira yava Thailand bell textron kati wano muwoza kati minaze sokowu simanyi mwina ebitu bigala bituuka things are changing. Okay, Northern Songe, basing on his introduction and experience that you've gone through, so you let the world embedded mu Congo, Uganda egenda gikosetya, Congo egenda gikosetya, Rwanda egenda gikosetya. I don't think nokubuza nti botunulira Congo is divided into 2 countries. Congo Brazzaville and Congo Kinshasa. All of them they are. All are Congolese. But how come Congo Brazzaville is not bothered about the war? Exactly. Kakati nze Giita omuntu omutuufu okubuza kino ekibuuzo okwogera ku Congo kuba wagirwaniramu. Congo is among our neighboring country like Sudan, like Tanzania, balinga balaba ina amasaana balaba g'ekiyungola n'agawansi, like Kenya, then Rwanda. And Rwanda, it has its neighbor, Burundi. Eri, kati for Uganda tuba tuweddeyo. Uganda Mpondwe, Congo. Uganda Chanika Bunagana, Congo. Uganda boyite eri ku Rwanda Uvira wa omanyiyeyo, Congo. Nati yogera bibi kati nkulaga. Lagawa nabata watuliriza. Uganda Koboko aliwala tona kuyingira olaba Congo wanaruwa wano ati zonna roots izigenda Congo kakati ndozo laba Congo bogena mu balugwale eyo bamanyi Congo kyeri balinga awo bani awo genda Zombo abalulu bawo bonna bamanyi Congo nitujjayo kino ne tubera bulungi nabe Kasese bogende Kasese genda Mpondwe genda Lubiriya ku bridge awo oyingira Congo okuva odda Kasindi oli Congo bibajje Congo babimanyi kubanga wano ebitenje ebikyasinza okuba ebirungi biva Congo ngache nedda ede yange eba Moscow kakati tusekera mu nedda tatujja kunyiga buli kimu togera Yesu guno kuywa musayi sijja kuseka banka tokogera ku ne Bible egamba munasanyikiranga birungi byerere okogera ku Congo oyinza okubanga kiza besije
but we are professional on war. And now, emyaka jemba dine Museveni, okuzija kubuto, analyzer. Political war analyzer. Analyzer. President Museveni, chokola kituofu. Kubanga kakati gwe. Na yakumanyi. No problem. Yampe number RA. Ye ali RO. Njagale nyota yange nange mbere RO. Ata ombantu somukwata mukirevu. Yes sir, yokusense. Tuline Sergeant Giita musoke mutano utawa yazana kako otolo. Ba de kirevu nimugamba afande muzei, what you are doing is not your good. Kubanga, let me tell you. Tell us. Bwembanga Giita musoke amwe junior soldier. I can challenge UPDF. Sure. Nze na challenge UPDF. Eya source muzei na akola isafo. Atagenda kujiddamu. Atagenda kujja okane Lugaba ate mutabanyi. Okujja nga awandise. Oba kitagisa na yawe nawulide yawandise is going to retire. Ane gino kutaringa. Kane Lugaba. He's going to retire. Muna sasa tuli na tugenda ko. Tuli wano ne wali. Kane Lugaba twali mutade mumboze no lwansonga zindi. Is the chief of UPDF. Kwa ayogera sa nazegana. Tetufuddeyo ayogere lisigala mu records. Waliwo wa time bajjo munguliza wayogera kino. Shakula bamusazeeko omutwe wagamba gwa gujjo musukani yansa. Kigamba byonna bifairo ye. Sudan yakubiddwa wakudde emyizairo wagamba ogenda kuba Sudan. Are you the one? I'm not the one. No, there's this. Bino Giita jenjola bisigala ku clip. Oborumu bamugeze nnyo yadda. Anti ami no. Nze ndi political man eyatuzibwanga wansi n'enjigirizibwa kayindo tafire. Kayafane Lugaba akubuuze ani amuyigira politics. Asoma bitabo. Asoma Napoleon Bonaparte. Asoma Fidel Castro. Asoma musajja kyono wensono waliwo no musajja yatawanya nyensi bagundi ba Abafaransa. Napoleon simaba alivara simanyi ba vivara simanyi kakati nze nkulaga nze Giita nkulide mu maje manyamaje manchi bayita offensive manchi bayita counter offensive manchi bayita defensive nga tulwani entalo nwanyi entale za bulikika Sudani eri bucheri kumanyi ga Giita nibananga abafa ya Kagame ali kumanyi gaba jasiba NRA ngade Giita mwendi sigwa wali wasikoti warwejem nze nsoka Kagame mu Rwanda ansangayo bamunyanjulira konze balese Pilato ne bakayumba baliwo bandugute baliwo basebe twakuba nabinkebiti nze Kagame Rwanda ngako naye kuja ne musiko namulanyira nga buulizi nti Kagame wuli chichi tyandi gundi katerega bamuse nti cyandi Kagame yaragidde irango kutwa mzee baganda bakutwale wa Kagame kati nze Kagame mutegera lwange nga Giita ne bananga abala abali mwena ne bamanyi Kagame wuzi Kagame kakati bwe twogera kintu kye Kongo abantu ekintu kye Kongo abantu bakira makati Goma bajikutte abajase mu 23 ekintu bayita M23 n'abantu bakitegeera eretse kyekikoleso nakola okutunyonyola olutalo lwe Rwanda ne Kongo lulimu M23 luddawa bwe tubeera Luweero mu nsiko nga President Museveni akutta amagye g'eggwanga ge yajja amagye g'obote ne mundu z'obote kubanga President Museveni yalina mundu yali civilian ng'ate defense minister defense minister taba na mundu taba mujazi isazi no boss ofumbi mutabani wa Charles ofumbi abo amini gwe yatta owo mudama taina mundu okuja kaina abasirikale bakola ki abakuuma ekitiibwa kye isazi no President Museveni bwagamba nti minister or boss ofumbi today onwards kubanga special announcement za Museveni azikola ku lady ojamusanga ali budame linango dagongera ali mu nyumba y'oluusi alunda bumyobwe awulire special announcement from His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. From today onwards, the man who has been the Minister of Defense or boss of whom is no longer Museveni place mukwa aga Museveni namukozeeki sempi gyo amulaba yagenda ku mukolo gwa Lugaba e Masaka nabyogera na you remember I told you negamba sempi gyalazeewa e Masaka uyu Museveni amukolo yasula kwali nishaka Museveni naboyogera na esimani namulabye eri mukuzika simaye badde mukuzika kwaki waliwo lwa mukolo gwabadde luddawa waliwo mukolo Museveni gwe yabadde ko babadde 26 guno bwe twamba Kampala tale sita manyi twabirekera gwabadde mutale sita twabulekera omukolo gwa 26 ne 6 twabirekera abataali mu nsiko twabirekera
abatali mu nsiko. Lwaki? Faabalwana eruweero, faabayita President Museveni, abaleeta abantu 27 baatulyamu enkwe. Teri muntu yava mu nsiko nga musanyufu. Va ku bano abalowooza nti bagendeeyo ne bajjayo leftovers. Olidde? Abo bothe okay. Nagama nagenze kwa sale sima nampayo milioni 2. Yes, you are lucky to get that those 20 million. Naye fa baba mu nsiko nga panao tusigazaawo omusajja alinga amanyikiddwa ne mu nsi yonna ne mu Africa. Jeno sale tusigaza omusajja omu ayitibwa Jeno Museveni abantu 2 nga nabo balinga abatulidde mu. What is akulaja no ganja Jeno sale we are not allowed to meet him. Why? Umtakuza, do you have an appointment? Why? You need Giita to meet it. No, sorry, he has an appointment. Yeah? Umalikum kebera chinege, ubaka sorombo. Giita, are you Giita? Does it have a definition? Kebera, a kebera te ali munsko. Ugende wa Jeno sale bonaba muliko bonate bali munsko. Yeah? Nkojo, let me tell you. Amanyala tubagenda tukwasa obusungu. Naye nga tuli mu mwaka guno gya political. We are going to do all of these things in a political way. Abantu bategere nti Panau Sale is running to 65 years, Jeno Museveni is running to 85 years. Esanze mulimu mugenda ku mugogo ntana. You see? Bagenda bali ku mugogo ntana. Feba Giita tuli 50, 52, 54, 55. We are also tuyingide mu myaka ejino kulaga banna Uganda nti tukuze kirungi nti mwatusabira ne tutafa. Twalwana entalo eza buli kika. Olidde ne tutafa. Kubanga ne bannaffe bonna abaafira mu ntalo ndaba President Museveni byajjanga yaga sole. Abo ne bababikako wali amatundu baali ne babatika ku loole olusi ne mmotoka ezibayeta okubazika ne zibula. Kubanga ebisebe twazikanga ku mayiro 2 ejjinja. Naye saa zino tuuka ejjinja nolabe twazikanga bannaffe okaba amaziga. Gafuuka makubo. Owira wali simanyi Kayindo Tafire yatwalawo. Owira wali simanyi baani abaatwalawo. Limbo y'amagye okuva kwa Amini. A cemetery yard of the army. Esaazi no tuuka ejjinja ku mayiro 2 okaba amaziga. Kati ebyo nabina kye bitulaga. Bannaffe abaaziikibwa genda eggulu, genda Konakeraka, genda wa, genda Bolobolo twaziika abaana erira, genda erira ku mayiro ku sewing mill. Olidde kuleerwe twaziika abaana nga bameka. Nenga bakamba baffe batugamba nti no. Bwe tumala entalo tugenda kubajjayo. Tugenda tulina list, tugenda badde zaki bazadde baabwe. Abazadde abakaaba wano, njala President Museveni agende Kolola agambe njala abazadde bonna abampa abaana. Tulabe abagamba nti no abaana bwe baafa ne mutalina kye mwafuna. President Museveni ayinza okukabira amaziga e Kololo. Olidde M23 kati kyekole eggoma okuwandiika abaana abato, okuwandiika mbo babawagire, ne wandiika abakyala, ne wandiika abakadde, kubanga ebagamba nti bo kati bazzenga nga miracle okutereeza Kongo. Olida, okiraba? Bagamba abantu be Kongo nti bo bazzenga abavudde mu lubiri lwa Katonda okutereeza Kongo. Olide bawandiika buli kiramu bakwasa abaana emmundu mbu balwane paka Kinsasa. Naffe bwe twava mu nsiko category gye twakozesa tewaliwo official recruitment. Let me tell you this. Official recruitment zitandise wano jo wano ndoza mbadde nyingide records 97 nga bagamba nga timu tugenda nze gwe mulaba nabeerako ku timu ezawanika amagye ga President Museveni. Era mmanyi nti nakola wane Kibaale, nenkola e Kagadi, nenkola e Mubende, nenkola ne Mityana, nenkola e Kampala, nengende e Kabongo, nengende Kotido, nengende Soroti, nengenda ndoza twamaliriza Mbale. Wabaayo omujasi yenali oboli brigade oboli major general nga 97 wayingira amajenga kadeti. Tegera nti ku bantu okubeera general yo Giita musoke nkwendi inake tafali ku mubiri gwo. From those areas sijja gamba Kalo Kalungi, sijja gamba Lusere, sijja gamba Lwakitula, sijja gamba Bulemba, sijja gamba Kashari, sijja gamba Lubindi. No, naye gambye Kagadi, Kibaale, Mubende, Mityana, Kampala, Kotido, Kabongo, Moroto, Soroti, Mbale, Tororo, ngoli kadeti. Mwe muli mu magye tubalaba.
oba tulaba prison of wo betwakwatanga abalebo muli bakano muli ba brigadier noga kayira boyo ng'atambuza bigere wali kati wuyo brigadier oli naye alina Land Cruiser anyola naye nga bali ku ntuuyo zaffe ne badira ffe baatuuzanga wansi nagenda lumoyo wakayiro tafiire my file are there nga njala mbuuza afane kayiro tafiire naye mwali mutulimba mwali mumanyi nti abaganda be muliko basiru nnyo ffe tulina envunza ng'abasoga oba mubuuze ebintu byewayogeranga mu nsiko bye muliko nagenda wano juzi mu nneeke mabegaawo nga afande Fred Mwesige ali mu nneeke kati kuliko jeno mugira ne mbuuza afande Mwesige ne mugamba mbona because I have exposed ghost in army nfuuso omulabe kubanga baali balya ssente banene panaawo nfuuse victim mbadde nkusaba ku ssente ze mukuŋŋaanya eza nneeke mpaka akasente akatono ngende eka neetuulire eryammwe mbireke omusajja yaŋŋamba nti ani yabagamba nti ssente zammwe ziri mu nneeke ne mugamba batugambanga welfare mmwe ekisooka mulina production zaffe twalina production esooka ngeri bihanga kati mwatekawo training school y'Abasomaali olidde ne mutugamba tulina faamu endala eri Kikoyiro esaawa zonna wonna muzimbyewo bintu bya factory y'e Nakasongola kola masasi biki ne mutugamba nti factory y'amasasi y'e Nakasongola it's to get to accumulate kubanga factory yali yamini you are just implementing we know Barracks y'e Nakasongola yali eva Nakasongola ng'etuuka paka ku Kiguuli ku mazzi foundation bano bannaffe abaatawanyamini abaava Tanzania be bamulemesa ng'akola barracks eyo okuva e Nakasongola a big barracks in Uganda and the capital city was supposed to be at Nakasongola center of Uganda mwe mukoze eki ebintu byonna byonna mu bisanzi mufo kyobite kati emyaka ana singa tulina capital city empya Nanti government jemali tetena chini. Anti we have to talk to in the science tugenda okuogera oba mwe bibalemye tugenda babu yakyo kibalemye ate president mse takana kuzimba capital city. Tasobola. Nanti tategera bulungi oba. Obutategera kireke takyasobola. Kuba ndinda kasukenze ko disclaimer kasajja kano kati ya mukonana. Oba abamwetode tebategera bulungi. Ba mafia bayina. Takyasobola. Oba muzeyi sigambye gwe tokisigwa tetegera. Takyasobola kukola kintu kirabikako kyadali gamba nti no kino. Olide. Genda wali ku Kalitunsi. Waliwo ekintu kyebayita sawa ya Queen. Okinako data? Chajjawo kiti. Nanti basimbawo Kalitunsi. Saya Queen a crook of the bachelor, crook of the Queen. Saya Queen, but Saya Queen. Sawa ya Queen. Queen iwe ya chala. Bali kusawa ya Queen. Waliwo ekibumbe. Wakibumbe wasawa. Ndaba ngunakungira basa 5 ndaba tilibiti. Wonakire seruni wenkisanga. Neba gamba. Kintu kyava. Ekintu kyajjawo Queen Elizabeth lwe yakyalawa mu Uganda ne bazimbawo ekijjukizo ekyo juzi babadde beepanse mbuloko bakola zi flyover za Korononiyo mbu bakijjawo bani bagaba please mumanyi nti ekyo kikulu nnyo okusinga enguudo ezimukola basembeze ebbali kati bakiyimirizza sawa yaki ya Queen bwe bagizimbi ekintu ekyo nanyini yagamba bakizimbe ng'ekijjukizo waali taliwo kati emyaka 4 tuzze mu buyinza fe twaleta gavumenti eno si musango okuleta gavumenti naye bali batugamba mbu twawerekera batugamba kintu tekyali kyammwe kitegezo kyali ky'abalaalo n'abanankole n'abanalwanda nze kyesikiriza President Museveni singa yakimanyi nti mutuusi oba munyarwanda oba mulaalo oba munankole mbalala yayina ente mbala waliyo amata mbala waliyo amaliba bandiridde ebyo myaka 5 ate singa bali mbala bani maze 10 okutuuka e Kampala kyokola mu lwero twakozesa gundi calculation tukozesa emyaka 5 bange emmere yaliyo ente z'abantu zaaliyo buli kimu kyaliyo bannayuganda ne bakwata Museveni ku mukono olira nalaba juza azimbidde omukazi ennyumba simanyi nakampi twalwana nnyo omubuuzi omukyalo oyo mbulira walwana wattako abaduyi babe watambulako mayiro mmeka
nebaza nozimbira omuntu ennyumba ennene n'omuzimbira boys quarter n'omuwa emmotoka halia n'omuwa ssente olukiro nano olujuza peva ebyo byakola buli muntu eyali mu luweero yandibimukoledde. That is our claim. Yandibimukoledde. Why? President Museveni ne mukyala we Janet bafuna billion 16 pa budget zaabwe aba tekuli bilala bino byawoza million 3 zenfuna mu maje. That is the lie. Zenyizo ganti President Museveni zone sente zaafuna defense ye kati tuli mu trillion meka in defense. Bwasala muna agamba nti million 5 ziteeke wali do million trillion 3 muwoza agenda Museveni kuwa defense minister. President Museveni ogenda muskola defense minister nga ebintu bikyali wansi panao oboso ofumbi defense efunye sente ezo ne mukyala by'engoma gwe PS wa majesty mani permanent secretary singa trillion ezo 7 defense zefunye President Museveni agamba trillion 5 oba 4 oba 3 kuno temugula byakulwanyisa amagete gajja kwambala kubanga twabeerako mu majja nga tetwambala nga bagambye nti amagye galina kwambala uniform 3 annually. Isaazi no bogena mu maji bagamba tufuna uniform 2 omwaka eza digital ziyendala zonna bazibaaninga ne bazoocha n'osanga omujasi n'omugamba lwaki engatte egudde olubegge ntyandi munaye batuwa engatte emu omwaka bwe manja gadde endala ngenda mu store n'engula biri mu maji ga UPDF ekulibwa General Muhoozi Kanyarugaba the son ndaba wali awandika General Muhoozi Kanyarugaba the son of the president. Kati feba son of the late Sergeant Giita Musoke son of the late nainga tatawa ya fatia lutalo lwa President Museveni luyaleta muki mu Luweero singati yamulisi yaluleta yo lekamba abulire President Museveni atana agenda Luweero yali okay dala majego bote kole fujulio ne bombo okutta abantu bali kudwa batemetema abantu nga batemembwe ente buyekera gende katikamu abantu abafire katikamu byoze sebirumbi yatta abantu lwaki bayekera bebalete olira gende wa mukwano gonna duli gokyalayo agenda okutambuza amaje nga guide bagende wa tamaguzi basaleko utamaguzi omutwe n'abantu omwendo bayita nti Kikandwa was one of the areas ukwava Heroes Day. Omanyi ntalo kijjukizo nnyo abantu okufa omwenda kwaliko nsata wangu omuto ukimanyi ekyo bantu mwenda baafa. That's why in Uganda there is a day called Heroes Day. Kikandwa lutamaguzi naye nga nadduli n'omugenzi kazibwe ow'emigadde waffe bebakwata ebbombo bebakwata ne bagamba mwe mumanyi Museveni gye yeekweka nti tetumanyi biki. Can you guide us up to Kikandwa Museveni we yeekweka basajja batunga emundu zibali ku bulago pistol nadduli yatambula bwati ng'omutwe gunyonyanga ogw'endiga bankuba sebo tugende antuyita wano sebo ekibira wali paka waka sebo wali wali omusajja ne bamugwako ne bamusalako omutwe. Museveni ng'ennaku 3 agenze kubanga yalina ebijjaddu bye nga bimugabano vaawo. Museveni musamize ebyomukulembeze olwo Gaddafi yajjanga ano ng'atunulanga agungoza byatunula tebamuwanga balizi woteri asulemu ng'ekiro avaamu saa 7 n'agenda nga convoy ye bwa munyonyi mugiramu ekimotoka kiringa nga Costa kati nga Museveni yaba amanya amusiibudde okay see tomorrow okay n'alinnya n'ebigandula bye saa 6 n'avaayo n'afuluma hoteri n'esigala wali ng'ekimotoka baakireese kiri wali mu compound eri ye n'ayingira omwo empiira ne gikka Gaddafi ne yeebaga kati gwe kuba hoteri oyi Gaddafi abasajja bonna abadde wano mu butu teyali yekka kukuwaza banga olidde abasajja bonna abakozesa ki maji ne President Museveni family ye yabalokole naye lumu yabatuuzaako a family member n'ababuuza ebibuuzo ababuuza ne bajja Babuli ne basoma n'abuuza naye mpulira mwina ba bishop naye mwabujja mwasoma ddi okubeera ba bishop muwala we patience n'abuuza
kati tutese ku Uganda tujikoyere ki obufuzi tubuweeyo ne bagamba jabu waye na ife tugenda okufuga omugenda okufuga naye bino mubita byabalokole ebyakyakulanye yagamba byaki bino si byaki si byabayimbi ayinaye muyimbi ayinayo oluyimba lwe Museveni olumanyi aluyimba olwa Museveni tubo nedda akasana kisharara nkaruga mu kisaka luwero nkatera abantu bona aba UPC bakabanenya banyanga nkatera emitwe do you need another rap? Yeah. So you need another rap. Katera abantu bona ngenda Twitter. Ogenda kawira mko abanyanga abantu bekasunga nyanja bakanyanga bakantu okufuja amarusi bakamata aina bachokera munango ati bakantera amabare bankaza bulimba bakantera amabare you want another rap? Yes sebo kati sokolabe another rap jali ati kulwangi another rap de bantu byatukolera Luweero mbikole ne mu Kampala mbikole ne mu Buganda wano. Do you need another rap of kubafuga? Do you need another rap of bachunya? Do you need another rap of yagambi muzee tukula analysis ya yagambi akomawo akoma okola kinaye naye mukama yagamba mwe mu force okufuga Uganda abayamba atuyamba just helping yatugamba bwati mukuru Museveni nakuquotinga kale mukuru president kale mukuru nati go tufuga mu Uganda omufuzi wa fesebo nkuquotinga agamba boti omuntu yakubuza ku CNN oba ku BBC notugamba nti gwe abantu babaliwa Tanzania okolera banabo nabazzukulu mama saba muzee azala kitangoloza nze simumanyi tata anzala simumanyi oba mama anzala simumanyi nzo ze siri muzzukulu lwansonga sikutompanga ko munyogo tompanga ko bigago tompanga ko kyakulya tompanga ko kyakunywa nze kimanyi by the way nze muzee musasira busasizi katika munaswa natulwa nakuli muzee Museveni ngaje waffe wake wa kitangi nali mu S2 kakumiro nga tayina toilet ya trip ya soka ya saba abantu wali ngadde ekiboga kati nokunyumiza wajje waka muzee nga tayina toilet nibagenda mu town wali wanabanja mu town yao ndio babuza ekifo ekiri clean kiriwa mu town kwa kitangize kanoni era mukuru Museveni muzee wange mumanyi bulungi kakati bajje wako okweyamba bambi nga tayina toilet natamaze nakuzino buli yali achali mu nduzana nga chasobola okubega ngalinga his excess Bobi Wine changula natamba ngatagenda ku for short call kakati niga oyo obakoze muise niga muzei ndoza pitambi negamba nja kutambula abasirikale bajje wakane badusa abantu bonna twagenda okwa muzei mutoyi nsui naye muzei nja mubuza gwali ojoza toilet paper yali mu nyumba zigwa ali oziguze temali mu bikokoma twali advanced standard kakati nze muzee bega bino byaddala era makati kwa muzee mukamusindikire nze nkubanja wajje gundi ya fete wajiyonja oba akoledde abatalwana ne obo yambe abatalwana bayambye bagamba twalwana n'abatana kye bakuyambye ono yalwana tomuyambye sedunga ne nze salwana kwa nali sedunga yakuira abantu n'osonyiwa nenga kusaba kintu kimu abantu nga bana abalwana ebyaddala bajjukire naddala kati nga feto yaffe n'ogikozesa omukulembeze kasigala tugambako okozako to enoku beruti onaku ndujjukira muzeyi bazimbewo toyinga ya State House. Yes tumaiti no yakola ki lekano mbabulire abantu bali wano basangira mbintu ne by the maiza program tudde kubyeko ngutwabivudde ko abantu bazanya mbintu bino President Museveni abantu abamubeerawo banji ate baganda ate beeryantama wano kyala kibazo wamulaba tiwamuleta wano hajjati kyala kibazo hajjati nenga dira muzeyi yandirabidde hajjati kibazo we yamusalanga n'entalabuusa haji kibazo n'amugamba mpaako bali balowooze nti nze Kasimu waddala
n'atambula Museveni bangu tumanyi erinnya lye ery'ekibu yeekera bonna ye Kasimu simanye Tanzania yitanga Abdu Basalimu Sale baabo Basefaali baabo Basefu Okwi Basefu Makosa tumanyi ebintu bingi nga lwaki beeteka mu basiraamu esaawa zino mpira Uganda tebaagala basiraamu bu gavumenti eriko tegala basiraamu naye bo beeyitako abasiraamu okujjako Amini nga n'Amini gwe bajjako muki musiraamu kati ensi zigambe nti basiraamu banne be bamulwanyisa bali mu kibiina ekitibwa Foronasa ekyobuyeekera olaba ebintu byagala gye bivudde nolwekyo kati nze Giita omu gwe bajja mu ssomero nga ndi mwana muto nenkwata emuntu gye nakwata nali sigenda kukuuma mirembe mu Luweero nali sigenda kukuuma abantu abakuumirwa mu campus nga refugee nakwata emundu kutta era abantu babati abalabe bange ati oli bali bakoze iki President Museveni agamba yagenda mu nsiko lwakubba kalulu President Museveni agamba bakoba yabba gavumenti efuga ebiseera ebyo yali ya tribalism obukabira ebyo bigambo mmeka bibiri ekigambo ekyokusatu dictator ngani ali dictator ebiseera Obote dictator government tribalism corruption dictator kati ebyo bigambo bisatu ebyo bigambo bisatu nembiwuliriza era bwe batuuzanga wansi bafanika into tafiirawo bajimu mwezi sali no bekweka mu office tebagamba tulabe tubalabe nga batugamba those were the key the election was rigged that was corruption the votes were kwegamba ng'owulira nti boogera ekinyuzi naye kati nze badde nnyo mu bintu bya Uganda n'okusinga nga tutandika okulonda 96 naliwo ne batukwasa emmundu ne batubuulira ebintu bingi nnyo bagamba ate kulonda ate kati byakulonda ate mutusuza wano mu muddo lutalo akalulu to vote because here we have a department of election headed by Byamukama, isn't it? Byabakama omwana wa lega wa Bunyolo okulonda mu ggwanga lutalo dizanoso kati webituuse biba lutalo obituuse oba byava ku Obote ite nanti bali ku script yemu Museveni asoma script y'Obote kakati bwogamba nti kubanga nze nali mwana muto ndaba amagye g'Obote nga galina ebisawo ku mugongo wano Mbazzi wano Jambiya wano Mundu omuntu agenda gamba gana amagye ga Museveni basikawutu ngaga his excellence boy nze amagye gensanga agalinga ag'Ekongo ngasanga mu SFC alina omuguwa alina ecupa y'amazzi alina ki watambulanga naki n'ogamba singa amagye gonna gafaana gati lwaki aga SFC gakola ebyo ate aga UPDF nga te SFC eri anda UPDF nakibuuzaako omusajja omu Katonda nkuba essasi nze ndiwo SFC what are you talking ne mugamba oli wa UPDF no paka nalaba meja ne mugamba samanya afane meja kama afane kuna sida hapa huyu anataka kupiga mili sasa siva wanaala kunkuba konze kina meja yajja dduka sitagani wa ku Sergeant Giita Musoke son of the president what is the problem ne mugamba afande bana bajasi mubayigiriza ki kukwata mundu aipoti oba nti ate Giita tunagambi wa SFC tebagambwako nagamba yes he's an SFC man as a guardian of the president but he's under UPDF major nemuga katugobo kimanyi lwaki mujasta kimanyi itegeza temwina time ituza bakisikale wansi ne mubabulira banasikale babula kitegeza nya president Museveni bwafa bano bone bagenda ku deserting amaje ye egera kubanga mu 23 because nategera omuntu wa Museveni nebagamba gana amaje mugabuza naye encha lwe bali salamu ne bakyusa omanyo mujasa ayizo kyusa cyane esazi no bali mu CA yebera ku peak naye we bali kyusa ne babera B ogena kutegera gana amaje Museveni gata deuga kubanga barakozeze ebintu omujasi alina okubeera main ku maje
naye olaba omuntu agamba juzi nawudde kulaije if Bobi Wine is win this election of tomorrow, I will salute him. Naye ng'aduula. Nedda, kabadize mu Luganda. Basooka kati kali kankabadize mu Luganda. Kati yogera kati kazi kantapute. Yogera Luzungu. Just recently, ebiseera bino ebyemabega ebiwedde I have heard the spokesperson of the UPDF, nti mpuliddeko omugezi wa UPDF w'amajaaga okutaka, which is now acting Major General. As per now, mu kaseera kano is acting Major General. Akolanga oba oyo omwogezi w'ekibiina w'eggye lya Museveni ng'ali acting. Is acting Major General. Era acting ate Major General bachogeza mu Luganda. Which means there is a doubt between him and General Museveni. Is it fit to be a Major General, or you can remain on Brigadier General? Tetumanyi oba agwa mu rank ati. There is a doubt. But it will differ. It will differ. Genda Luzungu lubuzi. Anti katuna kutogera lwe chiyeka. Genda Maz. Yeah, he has talked about this. Nagamba nti he pointed Bobi Wine. Yasonga mu His Excellency Gladiator Dunamis Bobi Wine yatagamba that tomorrow if Bobi Wine won or win, singa buchenkeranga mukulembeze oyo Bobi Wine afuusa omukulembeze w'eggye ly'eggwanga, he will salute him. Nti ajja mukuya salute 10 kuddako okusobola kuza Museveni. You forget that when Bobi Wine became a president of Uganda, singa afuuka omukulembeze, singa bamuwa akalo n'afuuka omukulembeze wa Uganda, Major General Kulaije Felix, nti ono Major General Felix Kulaije, he has to be under Kyagulanyi. Nti ajja kuba wansi w'ebigere byamulinnyirire yenna. Because the other Kyagulanyi has now become a chief in command. Nti kwanti ebiseera ebyo Kyagulanyi ajja kuba afuuse chief in command ng'akulira eggye lya Uganda, nga bali muddikulira netali mu ntebe. That's why we are men, they are going wrong. Chwanti abalina obumundu ndo pisto abanamagye muyisiza mugezi. They have changed the arm of Uganda. They have changed the arm of Uganda to be political. Ne bagafula baragana byabufuzi. Instead of mu kifo ky'okuba, is it partisan or neutral? They are choosing words. Neutral, partisan. Mfo ky'okubeeranga kugamba benkanyankanya mu bintu bino ebyobufuzi bere byabufuzi n'ebyamagye bere byamagye. That's good. Bikyalira okuba. Okyanga oluzungu lwa Giita. Sebo lumazeeyo. Let me tell you this. Okulonda kwa 2021 nga President Museveni alina Kyagulanyi. Se lwali mu corona. Lwali mu corona. Omali mu akawuka aka corona. Ka COVID. Omukulu atwala Masaka Barracks yatula mu basiviliani nga ate naye ategedde nti basiviliani kubanga egiri abanayingi Uganda People Defense Forces nga ategedde nti amagye abanayingi bayogera mu basiviliani be bamufuga. N'abagamba nze nga Brigadier Sunday n'obuyinza bwange ne tanka zino zonna zenkuya ne biki n'amagye. Bobi Wine bwali akalulu kano, I'm not ready to allow him to be the president of Uganda. Oye sabiti Sunday. Yes, Sunday agamba. Ntubabo na wanakola tasa tali mkana salute. Ani ate Felix Kulaije agamba. Singa Bobi nakaluka nakalya. Ngenda mukya salute zisuka mu 10. Now who is contradicting himself? Eggye lya government. Owe Masaka. Ono mwogezi wa maji. Oli akomanding tanka. Takati ani asingo buli. Abiri mugumu tetujja mu wa government. Owe Masaka. Ali mu lukiiko lw'aba civiliani. Abamu omusaala. Teri brigadier yesasula takikulimba. Teri atunda nteze wanne yesasula musaala. Payers money zisasula ki? Abana maje. Kakati ebintu byogera mba civilian babyogere nga bamanyi tebabifuutire. Abantu bamanyi ekintu Amini kyayogera nga agenda kujjako obote. Abantu bamanyi ekintu Museveni kyayogera nga atuse Tanzania ng'akoleddeko obote lunaku olwo. Kubanga Amini tafugangako President Museveni. Nekati speech gyayogera yonna n'atayogera kwani
yawiranga bulizi Tanzania. Neka tikambuze angato yakumaze no program obadde okimanyi nti propaganda ekkirizibwa mu byobufuzi. NRM's survival is based on propagandists. That's why you have seen M23 now in Goma. Ate batugamba nti M23 yetopye tugenda okuddawo. Batugamba M23 ya Uganda. Bedo novulate mpedo kono guy baita Allen Skin. Nakalabe gagamba nti no nzindi wa M23 sina chinke. I don't know. Oyibajja musala kama tu. Nomwaga gusale kama tu. Ngakunyi byasalako ki. Kubanga ye pokopoko. Yalowooza mpuga jamubeerawo kubanga yamukwatako ekalamu nga tamanyi nalinnya lina amusayiningira nalaba mpuga akwata ekalamu agira ati I'm a member of the Alliance Democratic PLF nga yamuyamba nako nene okuwandika ennyo etasobola ate mwana wa Buganda manya Abaganda batono abaso fete twasoma naye tuli intellectual samwa tuli IQ kale wetupa kweno program tugenda direct kujibaita nga tuyakwebuza M23 itandika etya M23 bani abagifandinga M23 eriwo kuki era M23 byekole Goma bigenda ku affecting Uganda ne Rwanda because those two countries they are on fire because of M23. Other countries are blaming us, Uganda and Rwanda. Kyakoze bulungi M23 yatuse mu Rwanda nga yambala uniform ya Rwanda. People they have established witness that the flag of Rwanda they are on M23. M23 Sirinya. M23 is not a part of the rebel. M23 was an agreement on such a date, 23rd. As you see, when Moscow, the president M23 it was an agreement. Can you accept our points, Mr. Sekedi? Sekedi Nagamba, okay, let me go and clarify it. Ilando Zola Kagame, General Kagame, Major Kagame to General, Major and Major General. Kanagamati. But Sekedi accepted it. And later on, he denied them. Baina mission here. Now, Tori putting a program je tugenda okudako ejo tugenda okwogerako M23 chip M23 yavawa ategenda kola chichi kye tugisubiramu. Era cyane Sgt Giita nanko program ya Fiasco yabadenga twakwebuza nti olutalo lwe Rwanda ne Congo lutegeeza ki tugenda kuddawa. Program no jipako. Ne mukujiba katugenda kugitandika afresh making sure nti itandika ddi bani abajukulira itandika ddi bani ababadde mu M23 nakati mulimu bani abajukulira bakongo bantusi bawutu bachi tutegeere era Kongo egenda ku affecting Uganda kubanga mujukira bulungi kwamini abantu abavano ko bote bamala emyaka mmeka Tanzania Salius bimanyi Tanzania ne Uganda waliwo mayiro mmeka tozimanyi nanti gwe mwalwanirayo Kongo okuva ekigali okutuuka eGoma waliwo mayiro mmeka tozimanyi okuva eGoma okutuuka ekinsasa waliwo mayiro mmeka tozimanyi Congo crisis, it is not a joke. It's going to affect Uganda and Rwanda, two countries, starting from tomorrow. Leave there, binobadde just kunywa ku mata tutuuse bulungi mpaka ubuzima nyweko mpaka mineral water yo jakunywa lwenzoli. But starting from tomorrow, you are going to hear what the soil of Congo, what it is. Thank you very much. Kali asibula abatulaba tugenda ku program pedako nga twebuza M23 kye yatandikirawa ate bichebigera maso. Nenga the most important thing tune Sgt Giita mutanu tabalo ayalwana yankadogo twamulese okutoka analysis kumbera bibitebigenda maso mugwanga bitugenda gako bingi era what you have to do be sharing and subscribe our content and let the friends know unti flashlight on television kwetuli. By the way, tuna the channel friend jibaita Sgt Giita musoke anytime tugenda sanga tukako programs uploading and then to making sure nti ebintu bitambula nga bina okutambula. Do share, subscribe
tell a friend, tell a friend. You can find us cool website www.theflashlightug.com. We always find us some information. Also to sanga ku Twitter handle X kwetuli, ku Facebook kwetuli, awamne ku TikTok our page. We love to be updating you every day to you guys okumanya nti biche bigenda maaso mu CFA nebweru weggwanga lya Uganda. Omukama Katonda takumira mpeera abankumire. Mbere bulungi mwenna. Bye bye.